Ku nsonga zikwatagana n'omusibe omukyala omukyala namba 9755 mukyala Madada Sauda biri nti ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omwenda ku mwaka guno ekkomera ly'abakyala ery'ebizira lyayaniriza omusibe ono gwe twogerako ng'ava mu kkooti ey'e Kawempe. Bwe bamucekinga mu kuyingira n'asanga ekisangibwa nti ayinako ekirwadde mu bulamu bwe nga luberebere omwezi guno gwa Novemba 2025 ssaawa nga 5 ez'ekiro yali agenze kweyamba mu kinaabiro n'aba nga afeintinga. Abasibe bane bamuyamba ne basobola kuyita abasirikale n'abasawo ne baddukirawo binambiro ne bamutwala mu Sikibe. Tiimu yaffe y'abasawo bakwatagana n'omusawo wa mukyala Madada ne bakola kyonna ekisoboka era okukakana ne bamwongerayo emulago n'ajanjabwa. Olwamala omujjanjaba ne bamukomyawo. Ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno nga naatera okugenda mu kkooti enkeera, ekitongole abasawo baffe ab'ekitongole ky'amakomera bamwekebejja ne balaba nti yadde talina maanyi naye akyasobola kugenda mu kkooti. Ebyembi nga 18 ng'ali ku kkooti n'aba nga era obulwadde ne bweyongera. Awo n'omulamuzi we yayingirirawo n'aba nga awa ekitongole ky'amakomera order era omulwadde ne tumutwala n'atasobola kuba nti agenda mu kkooti ne tumutwala kumujjanjaba. Ripooti gye nfunye ku makya ga leero egamba nti omulwadde agenda atereera. Tujja kweyongera omujjanjaba era n'okutegeeza kkooti n'abo bekikwatako embeera weetuuse. Abagamba nti yatulugunyizibwa, mubagamba ki ku nsonga eno nti yatulugunyizibwa ng'akwatibwa ne mumuyingiza ekkomera nga mukitegedde nti atulugunyiziddwa naye ne mumulekayo? Ku bikwata ku byobulamu abagamba nti bamutulugunya ddembe lyabwe, naye ndowooza basabe kkooti eteekewo okunoonyereza ejja kukakasa kiki ekituufu. Naye ffe bwe twamwaniriza oba we yajjira ewaffe yalinako ekirwadde kye yaliko era kye tubadde tugezaako okujjanjaba nakati kye tukyagezaako okujjanjaba. Lwaki temukkiriza abantu kutuuka waali kati? Ekkomera siriwe si katale nti buli omu ayingira n'afuluma. Abo bekikwatako oba abasaanidde okujja kumulaba era bajja ne bamulaba. Ali ku mpingo mu ddwaliro kati? Tali ku mpingo. Ali mu mbeera ki? Embeera gy'alimu teyeeraliikiriza, agenda atereera. Obubaka bwa abantu be ne maama waaye ebinda bimukankana. Tuli kumujjanjaba era nga bwe ngambye bekikwatako basobola kubanga mu kiseera ne bajja ne bamuceekingako nga tukwatidde wamu era ebinaavaamu nga bulijjo bwe tukola, kubanga era abalwadde tulina abawera naye tubajjanjaba ne bakola ki ne bawona. Abantu baliyo bagamba nti ekitongole kyammwe kirina ekifaananyi kye kyasiigibwa. Mwina abantu abakafiirayo mu kkomera eyo, Bob Kasango, waliwo Mujamani. Bw'ogenda mu kkomera tebakusayiningira ensuwarensi nti tojja kufa. Era saawa zino kakibeere mu kyalo ne bwe tugenda mulago abantu bafa buli lunaku. Ffe batuwa abasibe ne tubalabirira nga bwe tusobola, naye tetulina mukono okugamba Katonda nti ono tajja kufa kubanga ali mu mikono gyaffe. Okujjako nti buli kikolebwa kiriko bwino, ayagala bwino tugimu kusinziira ani agyagala. Kyabimalenda abalumiriza nti mulinayo abasibe eyo abataayita mu mikono gya kkooti, mwabafuna batya? Leeta amanya, aleeta amanya nze muwe waranti bw'abagamba twabafuna tutya. Anti omanyi bw'ogamba sagala kugenda mu genero bw'abanga yabalaba aleeta amanya nze ejja mulaga obukakafu nti abasibe be tulina bajja mu makubo amatuufu.
when the purpose of going to court, when a prisoner is going back to court, it is like 90% chances this person is getting what? Released. And a number of times, when you say, no, you can't go, the other side you'll have disorganized the prisoner's rights. Because court cannot release a person it is not seeing. So, and when a prisoner says, I want to attend court, it is his right to be taken what? To court. The most important thing is to assess and say, yes, this person is sick, but can this person stand being in court, even if it is 1 minute, so that at least his or her case is heard. That's why when we reach that stage, we prefer that the prisoner appears in court and is seen by court to make a decision about, because you may want to keep this person, and this could have been the chance for this person to get bail. So don't you think you have also done a disservice? So either way, it has consequences. But we normally assess and find that when it is practically not possible to stop somebody and you see who has a chance of bail, then you take this person to go to court. Or sometimes court insists that whether he's sick or not, I want this person. Because the remands belong to court. These are court people. We are only keeping them, but they are court people. So we take them as is. That's why even when court says, take this person and treat in whatever state this person is, we admit. Because the decision is made by court. Uganda. Well, bwe tudda kuba nti lwaki tutwala abasibe oluusi nga balabika abalwadde bayi mu kooti ate nga twandibadde tuwaayo obubaka kooti ne bongerayo okutwalibwa kwabwe mu kooti. Kisinziira nti abasawo baffe batugamba nti yadde ono musibe mulwadde naye ayinako enkizo esobola kuba nti ayimirirako mu kooti oba abeerako mu kooti, kooti esalewo eky'enoomukolebwa tuba tumutwala. N'ekirala, emirundi egisinga oba olaba nti chances ez'ono omuntu atwaliddwa mu kooti ez'okuba nti ayimbulwa ziringa zisuka mu 5 ku 100. Kiba kitukakatako okulaba nti omusibe ono atwalibwa mu kooti, kooti emulaba engeri kigyalimu esalewo, bw'aba yakumuyamba emuyambe mu ngeri gy'abanga bwali. So ne bw'oba tomututte oba oyinza kuba nti omufiiriza okweyimirira. Oluusi abantu be babadde akaseera ke babadde bayina kuba nti bafuna akakisa kweyimirira omuntu waabwe ne bamutwala n'agenda kujjanjabibwa mu ngeri gye bakola ki gye baagala. So tuba tukolagana n'omusibe ngeri ki ye bwalaba, bw'amaanyi bwawulira naffe engeri gy'assessment bwagamba nti abaayi nze mu maanyi ne mu mbeera gye ndimu nze mbadde nsaba ntwalibwe mu kooti era tumutwala mu kooti.